mukulu wuno amanyiddwa nga Alan Sewanyana omubaka wa bitundu y'Amakindye otumaze okubeera nga tugenda ku nsonga ze butya bwatwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago newankubadde nga abakulu bali bategeeza nti obujjanjabi bwafuna wali mu kkomera e Luzira bwali bumala obula embeera etabuka bamuddusa kipayopayo okumutwala mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago okulabika nti bataakiriza obulamu bwe mu mbeera bw'eti. Abatuliriza ku mukutu guno abatuliriza ku radio no kigambiddwa okuba nti abakulu mu kkomera lino erimanyiddwa nga eri Luzira newankubadde nga omulodi w'ekibuga ekikulu Kampala Salongo Haji Elias Lukwago era amaze okubeera nga yeesowoddeyo najja abategeeza n'abagamba nti omuntu wange embeera mwali si nnungi n'akamu n'akeddagala abakulu bano ebekangabiriza ne bamuleka mu ddwaliro erimanyiddwa nga ery'ekkomera wali e Luzira wabula kigambiddwa okuba nti ku lunaku lw'Essande embeera y'omubaka Alan Sewanyana yagenze maaso n'okubeera nga bannaffe etabukira ddala kipayopayo bamuddusa okumujja mu kkomera Luzira mu ddwaliro wabadde bamutwala basuula mu ddwaliro erimanyiddwa nga ery'e Mulago eddwaliro ekkulu munda mu ggwanga Uganda. Abatuliriza twagala okubategeeza nti entandikwa ya byonna omulodi w'ekibuga ekikulu Salongo Elias Lukwago munnamateeka ate nga yawolereza omubaka w'e Makindye Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya musango gwabwe bwe batunkiramu ogumanyiddwa nga ogw'ebijjambiya ezanyoka mu bitundu ebimanyiddwa nga mu Ssaabasajja Kabaka erimanyiddwa nga ery'e Buddu kigambiddwa okuba nti Salongo Elias Lukwago bwe yafuna omuntu emubagulizaako namutegeeza nti Sewanyana embeera mwali si nnungi n'akamu n'akeddagala. Salongo Elias Lukwago bw'atyo abuukira mmotoka najja dduka kipayopayo ne yeesogga mu kkomera munda n'ategeeza abakulu mu kkomera wano nti nzize wano okulaba omuntu wange embeera mwali yandibanga si nnungi. Kigambiddwa okuba nti Salongo Elias Lukwago olwakuba amaaso ku mwami Alan Sewanyana omubaka w'e Makindye agamba nti ebiyengeyenge oba amaziga gatonya ku ssaati olwakuba nti embeera mwe yali tewooma yali si nnungi n'akamu n'akeddagala. Bwe yatuuka najja abuuza abakulu ku kkomera wano abategeeza nti omuntu wange mumumpe agende mu ddwaliro wabula abakulu mu kkomera wano ne bamutegeeza mu mbeera y'okwekangabiriza nti waali embeera nnungi ajja kudda bulungi engulu. Bw'atyo agamba nti avaayo ng'ategedde nti embeera y'omubaka we si nnungi ali mu ddwaliro eryali ery'ekkomera. Abatuliriza omubaka wa Makindye East amanyiddwa nga Alan Sewanyana kigambiddwa okuba nti embeera mwali si ya bulijjo si nnungi n'akamu n'akeddagala okuddusibwa mu ddwaliro ekkulu erya Mulago National Referral Hospital. Era nga kigambiddwa okuba nti wano n'abakulu mu kibiina kye kimanyiddwa nga ekya National Unity Platform Mwami Kyagulanyi Ssentamu n'abasigaddewo babiteekamu engato okulabika nti beesogga mu ddwaliro e Mulago lwategedde nti embeera ya Alan Sewanyana si nnungi n'akamu n'akeddagala agwana obujjanjabi obusisa ku ddwaliro erimanyiddwa nga ery'e Mulago. Wabula Mwami Kyagulanyi Ssentamu olwatuuse oluuyi olw'eno kigambiddwa okuba nti abakulu nga waadi mwami Alan Sewanyana waali eri heavily guarded abasirikale bayitirivu nnyo abategeeza nti temujja kubeera nga muyingira temujja kulaba mulwadde. Newankubadde nga twongedde okutegeera nti abakulu bano basobodde okubeera nga bateekawo embeera ne bagamba nti omuntu waffe twagala kubeera nga tumulaba kkiriza obagaana tumweta kubeera nga tumukubako eriiso n'okulaba embeera mwali. Abasirikale abayitirivu ennyo abateekeddwa ku waadi eno Sewanyana wagambiddwa okuba nti wali akasenge mwali ng'embeera si nnungi obulwadde bumuluma okuyimirira n'okwogera akaseera kazibu nnyo mwali birabika nga munnaffe tebisoboka. Abakulu mu kibiina bino bonna olwabagudde mu matu kubiteekamu engato okulabika nti baserengeta okwesogga mu ddwaliro ekkulu erimanyiddwa nga ery'e Mulago gye bagaaniddwa okuteeka ebigere okukuba eriiso ku Alan Sewanyana. Mu kukanyoolagano kano olunaku lw'eggulo twagala okubategeeza nti omulodi w'ekibuga ekikulu Kampala Salongo Elias Lukwago twongedde okutegeera nti yasobodde okubeera nga bw'atyo Sewanyana amulabako era nga ebigambo by'omulodi agamba nti kabadde kaseera kazibu nnyo yabiisizza mu mwami Joel Ssenyonyi okutegeeza eggwanga embeera mwami Alan Sewanyana mwali ku kitanda wawummulidde wansi awo. Omwami Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform agamba nti embeera ya Sewanyana health condition eyongedde okubeera ng'etabukatabuka essaawa ezabadde ziwedde emabega. Era nga Ssenyonyi agamba nti okumuddusa okumujja ku Action Bay wali e Luzira mu kkomera okumuleeta e Mulago abakulu bakikoze mu mbeera egambiddwa okuba nti yabadde yakasirise bamuleeta mu ddwaliro erimanyiddwa nga ery'e Mulago Hospital.
okusinziira ku Ssennyonyi amaze okubeera ng'avuddeyo n'ategeeza bannamawulire bwe yagambye nti embeera y'omubaka Alan Ssewanyana gye bayita preliminary medical information eraga nti omubaka wa paalamenti ono alina obuzibu munnaffe ne lungs era nga kigambiddwa okuba nti asobola okubeera ng'ayogera yadde okulabika nti munnaffe ayimirira ku magulu ge abiri olw'obulumi obw'amaanyi bw'agamba nti abuwulira mu kaseera kano okwogera n'okutambula bino byonna Ssewanyana takyabisobola era nga mwami Ssennyonyi agamba nti twetaaga obukugu obujjanjabi obw'ekikugu obw'amaanyi obuyinza okubeera nga byandiba nga Mulago Hospital bigiyinze mu kaseera kano. Nga tumaze okufuna amawulire mu ngeri egambiddwa okuba nti yabadde yakyama nti omubaka wa Makindye ono abakulu embeera bwe yatabuse mu ddwaliro erimanyiddwa nga ery'Oluzira basobodde okubeera nga kipayopayo bamuddusa mu ngeri gye bagambye nti yabadde nga yakyama bamutwala mu ddwaliro wano omubaka Ssewanyana okulabika nti amuleeta wano okulabika nti afuna ku bujjanjabi bwe twategedde bino byonna twabiyitaddemu engatto okulabika nga tujja okulabika nti tumukubako eriiso okumubuuzaako oba oliawo n'okumulaba. Amawulire ge tufunye ku Lord Mayor asobodde okumulengera n'okubeera nga mulabyeko atugambye nti embeera yetewooma ebigambo si birungi. Tusobodde okubuuliriza ne batutegeeza nti obuzibu bwa Ssewanyana buli wano ku Mimiro gye mutawaanya okamala era ng'asaana obujjanjabi obugambiddwa okuba nti buyinza okubeera nga munnaffe bujja kusinga wano. Tongedde okutegeera nti akasenge Ssewanyana wateekeddwa oba waali ku nkya kuno akasenge wateekeddwa oba waali ku nkya kuno kali heavily guarded. Abasirikale bateevuunya buteevuunya obutakkiriza muntu yenna kulabika nti yeesoga munda wano okujja okubeera ng'amulabako omubaka ono Ssewanyana ne munne amanyiddwa nga Muhammad Segirinya owa Kawempe North bamaze ebbanga likunukiriza mu mwaka mulamba nga basibiddwa ku misango omuli ebijambiya eby'e Masaka okuyambako obutujju okuva mwaka ogwa 2020 ejambiya ezaaliwo mu bitundu ebimanyiddwa nga ebya Greater Masaka mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda erimanyiddwa nga erya Buddu eryaleka bannansi bantu bakabaka 26 nga bagajambuddwa era nga batyo bamaze okwabulira obulamu obw'ensi ya Katonda. Emisango gino ez'ejjambiya ezakabira mu bitundu by'e Masaka biteekeddwa ku bubaka bano ababiri bonna nga bakibiina ekimanyiddwa nga ekya National Unity Platform ekikulembeddwamu Mwami Robert Sentamu Kyagulanyi. Abatuliriza mu bigambo bya Mwami Kyagulanyi Sentamu wano we yasinzidde n'avayo n'avumirira ng'agamba nti abaka paalamenti bano okubasiba ebbanga likunukiriza kumpi myaka ebiri mirambirira. Ayogera ku Segirinya ne Alan Ssewanyana ng'agamba nti Ssewanyana kakati yuno embeera mwali bannange si nnungi n'akamu n'akeddagala okujja okumulaba n'okumubuuzaako gufuuse musango guwedde emirimu. Bano bayimbudde poliisi n'ebitongole bikuumaddembe okulabika nti tebitukkiriza kwesoga kasenge Ssewanyana wagambiddwa okuba nti wajjanjabibwa eggwanga akaseera we tuli sikango era Kyagulanyi agamba nti bannange eggwanga embeera si ya bulijjo. Abatuliriza tongedde okutegeera nti omumbati omulodi w'ekibuga ekikulu Kampala na Salongo Erias Lukwago yasobodde okubeera nga munnaffe ajja ku kooti ajja ku ddwaliro wano. Bonna bano kigambiddwa okuba nti yabasooseewo yazze obudde bukyali yazze omulodi w'ekibuga kalakala ne kooti wooda ng'eragira okulabika nti eragira abakulu bano abayinza okumulemesa okulaba client we kooti wooda ng'agikutte mu ngalo ng'eraga bulungi nti mukkirize munnaffe omulodi w'ekibuga ate nga munnamateeka alabe ku mulwadde gwawolereza embeera mwali. Kigambiddwa okuba kino kyawadde nnyo omukisa omulodi w'ekibuga okwesogga munda mu kasenge kano okulaba embeera Alan Ssewanyana mwali. Twongedde okutegeera nti abakulu mu kkomera Eruzira olwategedde nti embeera ya Ssewanyana si nnungi n'akamu n'akeddagala yasuze bubi mu kiro ekyakesezza ku lunaku olw'omukaaga. Kigambiddwa okuba nti embeera ya Alan Ssewanyana yatabwa ku lunaku lwakutaano. Abakulu ne bangala okubeera nga munnaffe beegumya ne bategeeza tujja kumujjanjaba mu sikibe ey'eddwaliro wabula embeera ng'obunaku lukya ku lunaku olw'Essande ku makya embeera etabuka kipayapayo bamusamu bamugubaguba
omubaka mu ddwaliro erimanyiddwa nga ery'Emulago wakyali mpaka olwaliro. Tewali nteekateeka yonna yamanyikiddwa kubanga okusinza ku bamulabyeko bategeeza n'okugamba nti embeera esi nnungi bwandiba ng'obujjanjabi bweyetaaga bususse eddwaliro erimanyiddwa nga ery'Emulago wabwe tetunnategeera abakulu nteekateeka ze balina okulaba nti omubaka ono ow'ebitundu emakindye afuna ku bujjanjabi obuyinza okulabika nti bunaasinga wane abatuliza